Kyebakuba omulango okutakungula byalina kyalina oba banka kuda kwa akawunti banga bakubba nga tumanyi omanyi mpwete Joseph mukugunje mu bubbi namutidde n'okumutya okiba kubeera nga weesunga 17.
erinnya Muliko John Bosco chairman omugole nenga kaadi bali balina kutenga bagidde kaadi mwambwe yada kuja kutujju newani sakana kutumaze 11 kaadi najifunanga namuze bwezi 11 kumenya kuno gwenyeni kutulimu nekula program tukwenda kwa walitolona ku lwaleero nga 15 necha neunsa nnyo okulaba nga ate atawangula kaadi nate yafunye kaadi ngenda musaka muzika dono nnyo kaadi yajifunye ngenda kuzimeze 15 nenga zinajibula ndako kuzimeze 11 omwezi gwe gumu gwennyini era mbandi awo okola likoze program ne bannange abekyalo kino kali kwenda kulo kingo lwaleero batwalize wali na kuzimeze meka na musanvu mbandi awo ngatukwira simu ngabdoka mwategedde isimu are kali wali mulajirina tyatani tibwere Joseph endibaka nedda musanya okuzannya fetu jirina nyabanga dobo kyawakana alina kusebe unazo okwewalisa kinakola ningamba bannange mwategedde banga bile kadi ndio mwami bwete Joseph yajirina era azo okwewandisa nengaba abangamba nedda nibaga nedda babalimba mwawulide bubi kadi zenjira Muliko John Bosco bajiwaze mu lwatu ya social media nefunya abawulire gagamba Muliko John Bosco yakoze eki yawangude kadi ya Nuupu mukasomba zone Lusi 1 nebaga mwizo baka mulide bubi nengama nedda mala kukwatako nefuna bannange nebaga mujye mwategede waliwo batu byedda mujye tusukiremu aga kyaba natolimba akadi bemalo kungama di kadi oli ajibye nengena ne bannange tugenda wa kutebe ino tukayo ngo musajja yabukadde dda Edugaba abali bawandiise kwe bannange ti kali zenjirina ne bawulikira baga nti ali kijja kitya kino bayo okebera nga balaba tupabula nzina kali njirina nga balaba ne kuzo omwezi kunafunya kadi nkadde nnyo kuzono eyange gaba 11 ate yo negamba 10 kumeka 17 nende isenda atubabbi era ne tuba mulango kunakungula buli alina kyalina dde wakyekiri bazi baga bagadaga tamanyi aina logo buku emonoka oba ya pikipiki dawe cheke mezo nga bakubana tomanyi sajja ndakusiza experience ya kikacha waggulu bali wa kadi 2 ali kadi ya village kye bakuba mulango kutakungula buli alina kyalina oba banka kuda kwa account banga bakubana tomanyi omanyi bwete Joseph mukugunje mu bubizi na mutite no kumutya ojo akolera nga wesunga 17 ogenda okwewandisa nani kutemuli ampiki era kye bakoze abakola kadi nga tugamba ntegedde te nga tuwunikire kijja kitya kino etugenda ku kitebe ne batuyita ffenna esadizo mu video eyabwete neyange tugenda jo ne batutuuza mu bibuuzo kasoke mbajjire ku tuno kadi eno babagigaba naye nali mbioza nga ndowooza bya kiyayi biggwereeyo nga babyogeranga batutuza kulebera kade mwategedde te otasika muguwa mukanyega abaseruganda muweleze mu gavumenti egi emu tugenda makafuba onse naye nemoga bado gamba ki nanga basaba odekeremu ninga teye kulekeremu ngaateze ndi buyinza ninga tuyisaba cyo bako cyo sabe kirala ninga na kwa chazo nani zigwayo yola nkuwechi ninga bako kira ekifo kira kino kyosaba nja kikuwa anga kiyamu njala buyinza nemoga ate kuko najja kukubu ne kuleta nali wonna ndo tukale mu kisenge kandi tule magana tuma kule maganao etukande tugenda mu interview tuka mu interview nanyino ko ebibuzo ninga bali bantade mu mutwe endi mulungula neze nemukatene ogoma bamubuza ekibuzo kimamugamba ati kitya kikulese nagandi nze kujja ukyamani andi nawulikira abali awo ngata yagamba isomya nnyo ebitabo nengati nedda neka mu bintu ebyo nesigenda nnyo wala nembirekera abasunsuzi kati bitumala okuva eyo namya okumulungula ebibuuzo nebaga kali muddeeyo mujja kulya akakkaakeri kwe bamulindira kokka netudde eka betudde eka ziba zigwera saawa 2 akakkaakeri wekafuluma ngakumutudde buli omwe anoonya akakkaakeri wekava baali awo simu gazituuka social media nga bagamba Muliko John Bosco namba 8 ku muzooni yawangudde obw'obukulembeze bwaki omuluka gwangenga neekuba emizira era okusanyuka ennyo kati ate omusajja n'ataweera banagamba nnyo nnaku gino n'ataweera naddo neyekubira enduulu nebatuga ti mwategedde kye
yekude edu ebule nebweya naye tumamukola kula kuda tukole ki tubayite batuyeyo nga bankubira simu omwami bamitaso mugoma wafu wanufu nabamu ku manene nga batutuuza nga tuddayo eri yeze nabagamba sajja ali agamba kali chairman yajiguze milioni 10 na meka nengamba batutwala tutokola losi milioni 12 sene kanzi firwe zagama ziyapa omwe kadi nanga lyogambye nga lisigeze kali si yakulwana yasaze kulwanira kadi mujimuwe kadi ya bwerere nga mujimuwe sina kulole kufira mulire bya bwerere lwaki kakadi mbali awo ndembaga ntisibulagana lwaki sene batemu ne batuyita era nengena ne kongo yange naye nagena nababe tukaba kubule batula bwe batudde ne badda mu fubo entakera nga batutudde nga batulirira amawulire akedo akaddamo okufuluma nga bode wali Joseph ne banne nabange nga we bali bebaza abakulu ne bajja ne batubudabudako tubabuuzaako ne baga ne bannange kadi ebaya muntu ogu omu kati tugenze kutuka ku ground tunoonye embwera za mweruka ne za bwete yabalabanga muliko John Bosco agwanide wampisa muntu mulamu za abantu era ne wesonga ejo zina mokwebaza abatunze ninga butakikiza bannange isele zikoze bino sinateka wone 10 ate bana abatunze mwe mwenyini mwe mukikoze ali wachajjawo kati era bakutira era kubaza ali munana yakubaza ali munana era kubaza ali munana mujiranga dana mutulonda wabula zina omukyala wuno wabakyala amatandika namanyako Nedobozi Katende David saba kunzi wa Nuupu mukasumba zone oba ndeba yonna twagenda okukola okunoonyereza ekituufu nga chairman Mweruka yagwanidde okuweebwa kaadi musajja w'abantu musajja ayagalwa abantu ate akoledde ekibiina kye ne tusalawo bwe twerabira omusajja ng'oyo musajja mulungi nnyo talina tapu simbe kalekawe akulembera abatuuze baffe bulungi